Simanyi oba Benita kye yayingiridde oba akazannyo munnange ke yayingiddemu akasobola oba anaamalako nako, naye kisa kya Mukama ye avuddeyo n'abaako by'amusuubiza. Avuddeyo n'alyoka agamba nti agenda kubeera ng'amugulira emmotoka, era avuddeyo n'alyoka agamba nti agenda mutuuse wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ate era n'alyoka agamba nti ssente z'abadde afuna ku kyeyo millions 3 agenda kubeera ng'aziweebwa kw'ossa ne allowances ez'enjawulo. Katubeere nga tukwa ku kisa kya Mukama, wabula era ono avuddeyo n'alyoka amugamba nti ayina obbazzaawo ne Minisita Justin Nameere. Mbu ssaawa yonna temwewuunya nga mulabye Benita ne Honorable Justin Nameere. Katubeere nga tubikuwa. Kera okuvuma Honorable Nameere yabayitako ddayize minisita alina mu birala nnyo akola emirimu gya pulezidenti. Buli muvuma Nameere bamuvuma Pulezidenti Museveni yamuwa obwa minisita. Buli avuma Nameere munye mu ttako. Omala omunye mu ttako munye mu ttako. Omugere ng'alina entuuyo mu ttako munyemu. Nolaba kino kiwambwe kiina kye kino kyonna kye banyalanyaala mu wansi mu kisolo omugoba kuba minisita. Gwe mazima siikini. Wandwadde ku mawanga ng'ofuna emitwalo 10. N'okiraba amazzi olwokuba nti bagendanga bakunyaalamu nga balowooza mbu okubye ekikajji. Tumbaavu mazzi gambwa, tumbaavu. Kuve ku mukazi. Nawo nyina beewonedde munye mu ttako mazimwe. Olinga kino kyali kimpadde obutwe kitunanga amatako kimazi kyajja ebisaso. Omulimu gw'abadde akola ebweru era omusaala gw'abadde afuna ogw'obukadde 3 era gwe mulimu gwe tugenda omuwa wano. Ne bw'alaawensi alaawensi, he's going to live in the better life. Ate nga nja kugulira Benita emmotoka. She's going to be a good kada. Ngenda mugulira emmotoka. Era wande mugenda giraba. Benita agenda ku meeting nga President Museveni. Nze nga nze nja kukwata emmotoka nje mugulire. Ate mwogera nete mukola. Kati mwade muvumira kyona lebo Nameere ddala yakoze mulimu musango ki. Yakutte millions 5. Ya defending omuwala. Kabanda nakwata milioni 2 naziweza Benita. Na postinga Benita weze mintani wa Nameere. Kabanda nakwata Levansi ya Benita najiteka ku Twitter yeye kule. Ne Benita mwamuli daina. Kati obuzibu bwa Benita alowooza nti abo abamukimye ku airport nti bamwagala. Mukwano teweeyibaala. N'ekirala nsibako emikono gyange ebiri. Oneewakana nti kisa kya Mukama teyakajjeeyo nteekako emikono gyange ebiri. Bano abasajja bakwagalako ebibyo. Era kyemanyi yakuyisiza before nga tannakutwala gy'abadde akutwala. Yakuyisiza eri gye yasookeza generation. Olaba wano e Uganda okunoonya omulimu ne bagukuwa. Omala kajjayo. Sibako omutwe gwange wonaawakana nti kisa kya Mukama teyakajjeeyo. Teekako omutwe. N'ekirala mukwano si gwasoose. Olaba ababloga ba NRM bali wano e Uganda basinga tebalina mulimu. So teweeyibaala n'olowooza nti olina ky'ogenda okufuna ky'amaanyi okuggyako okulyako amaloba. Tukkirize tutumireko ku mikwano gyaffe bano wammanga, asooka osubscribinge ate era oleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukukonako mu ngeri ey'enjawulo. Tulina mukwano gwaffe ayitibwa Babro, ogamba otya oba Babi Esinats ogamba otya? Twagala okubeera nga tubuuzaako ku Rose Joy, Joan twagala okubuuzaako Olivia mukwano ogamba otya? Miss Jane twagala okubeera nga naawe tukubuuzaako. Kalungi Koni naawe tukubuuzizaako. Katubeere nga ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nno tufuna ano ku News Spark channel. Calvin Kayanja munnange avuddeyo nga mukambwe muzibu. Jjukira nti nno mukyala Biswanka yavuddeyo n'abeera nga ate aswaza Minisita Justin Nameere. Ne Minisita Justin Nameere abajjukira obulungi story eno yakwata obukadde 2 bambi n'alyoka abuwa mukyala Biswanka, n'alyoka akwata ne insurance card, n'alyoka abeera ng'agiwa mukyala Biswanka omwana abeere nga ajjanjabibwa. Wabula Biswanka yavuddeyo ne yeegatta ku abo ababadde basabula Minisita Justin Nameere. Kaakati Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'amuswaza. Kyeka mukyala Biswanka obwedda tamanyi nti no Calvin Kayanja munnange ali mu kuba nti naate amurekodinga. Katubeere nga tukuwa emboozi eno naawe omusango oba wakugusala obeere ng'ate ogusala bulungi. Mukyala Biswanka. Wange. Biki bino byendaba munnange.
ngenda kuvayo ngenda vayo netonde actually byonna wandibikoze naye nojjukira kye nayitamu okulaba nti mutabani wafuna medical insurance kituufu tegeera omukazi oyo bambi yakolera buli kimu ate omanyi gye twava weyandyegase ku bantu abakuba nammeere ng'omwana we asobola okugenda mu ddwaliro lyonna n'afuna obujjanjabi ddala oba oyagala ki kyesaakubuulirira nze natuuka n'okubikkirira buli kimu nti najja nga temupangisizza nnyumba nga temulina kye mwaguze nenkwata ebintu nengula ebintu emifaliso ku ssente ezange nene sitakwokesa wa mukazi wawulirako nga mugamba nti bwe najja ku ssente ze yakuwa tewaliwo kintu kye wagula walwabako nga nti koze naye nga nze kyenfa kya mwana afune medical insurance ne kati omaze okutuuka ku buwanguzi oyagala ki gomanyi obujjanjabi bwe tutawanya gomanyi okuba nga omwana we asobola okujjanjabirwa mu ddwaliro lyonna lyoyagala mu nsi anti bankubira essimu ne bagamba jangu oyo ogere bagenda kufuna obuyambi bagenda kuwa ssente nga basobola kukuyamba ki medical insurance togikozesa ngikozesa ne kati oba oyagala ki mukazi kikyataakuwa bagamba ngende bagenda kumpa ssente zekizenyonga lwaki temumanya abantu babaagala kituufu wakoze bubi mazima nze njagala ojjukira struggle zonna ze twayitamu ze naawe ngenda kuvayo bambi netonde kitegeera ekyokubiri osaasire erinnya lyange n'omukwano gwe nnina eri omukyalo oyo ojjukire ne struggle gye nayitamu okukuyisaawo okufuna obuyambi obw'omukazi oyo twayita ku bantu bameka era baali bangi wabweru twayita ku bantu bameka ababeera ku woofiisi nga bantu babasika eno ojjukire amaanyi ge nateekamu okulaba nti omwana we afuna obujjanjabi kuba nze gwe nali nnumirirwa aga Katonda mu ggulu njagala okubuulira wakoze ekintu kibi era badde nga sinnakubira honorable nsoose kkubira ggwe kubanga nga kyenjagala okumusaba kintu eki kulwanga asazeemu medical insurance kubanga twagiwa omuntu atasiima ayinza kwegatta muntu ku muntu akuba honorable essaawa eno ng'osobola okugenda mu ddwaliro lyonna ojjukira essimu gye nnakubira ojjukira essaawa ze twabeera n'omwana wo mu ddwaliro nga twakitivatinga kaadi eyo naye nkugamba nnina abaana abange naye ndi wano ba honorable ssaawa mmeka ez'ekiro naye gwe yandyegasse ku bantu ababeera awo n'oyisa honorable n'omuyisaamu amaaso ng'omwana wajjanjabirwa ku ssente ze simanyi ki kyewabadde olowooza simanyi nakyoliko naye mwannyinaze kyewakoze kikyamuwandisaasidde nze yateekawo embeera nembikkirira buli kimu nze nabikkirira obuziina bwo okimanyi nentuuka n'okuteekamu essente ezange nga honorable ssente zaataddemu muzikozesezza birala nengula okuva ku bulangiti buli kimu kyonna saakigula ku ssente zange kati lwaki olwoza saavaayo gamba honorable nti omwana ono yakufera lwaki mukola ebintu ebyo lwaki mwagala okulowoozesa bannayuganda mbu bannayuganda tebasiima era abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuba nti no basabula mukyala Biswanka oluvannyuma lw'okuba nti naate yavuddeyo n'alyoka abeera nga aswaza minisita Justin Namere. bannange zinali nenya Biswanka ne bannange kimpeddeko kino ekiwala bakiwa miliyoni 2 Honorable Namere nga tulaba yakiwa miliyoni 2 kibadde ku live yakabanda kigambye yakiwa emitwalo 35 n'akigamba olina okukomawo nga lumu mbuweesonyiwa okukola olabirire omwana okomyewo nga lumu tukongere ssente kyokka yakiwa miliyoni 2 akibuuza akuwa ssente meka nekitunula ebbali wabadde wakiwa amagezi mugamba 35 nekigamba 35 ne bannange mugenda ttabya abantu okuyamba Honorable Namere weesonyiwa batikitooka weesonyiwa okuyamba bano abantu bakulwana ebyaddala mbwe emitwalo 35 kyokka mbu tuyise basuuti tetwala abaserezi bakuwa bannange kino ekiwala kizaavaako kyovola Biswanka akivuma bannange zaaviirako ddala teziriiko waya ezimu zaapasuka bannange kiki omukazi mufukidde ki
mbu yaŋŋamba siddamu kukola ndabirire omwana yampa 35 naŋŋamba nyina okumuwanga lumu kimendala munampa ennamba ey'okkubako katekyabeerako ebeera bize mmwe bwe tweyongerayo fulufiga wuuno munanga avuddeyo n'abeera ng'asabula asabudde Kakota asabudde Benita n'asabula Bad Black n'asabula Justin Namere Minister kwegamba bonna abatwalidde awo ate nga n'ekisa kya Mukama naye tamuleseeyo katubeere nga nabyo tubikuwa Saka kati meno CTV nti wajugula Crown Japan tapping a screen itamune ni munnayi temunne ndakino kya kiseera ekituufu kye kinyusi abantu mulekerawo okuputendingiranga mu buswavu bw'oswalaswala kkiriza nti waswaluse nabagamba ekyobusirusiru kiri waggulu obusirusiru kyobutamanya nti oli musiru but some people muli basiru a foolishness babazalanga muli basiru. You are idiot, a son of a bastard, a dustbin stuff. Luwansonga ki? Jeni atandika campaign yali emu yakuzza mumba tutu Uganda. Bwensuubira nti yakomyewo. Namulabyeko n'amazeeze engeri. Congratulations generations. Kyewatandika I think ge makungula geego. Omulanga gwe wakuba n'endulu gye wakuba, you are winning. You get? Omanyi nabagamba mukwate position zammwe mwezuule. Abantu omunaagaana okwezula mukyatomera. Buli muntu alina amatwale ge, buli muntu alina gy'afuga. Generation ye queen of a TikTok. Ye mumbejja wa TikTok. Gwozeri kafolo kakubula gy'oleeta amaalo gabattukana olinga alinnye mu mazzi. Oyagala okwerabisa mu busongo obutono. Kati guli 10-0 yabawangudde. Egege liri Kampala. What is next? Mugenda diti kamulizeeyo. Waliwo yalayira nti waddanga wano nga tumuwa $1,000. I think ndio tudimaninga $1,000. Mugenda gwewera mugenda kola muti. So ebigambo biberenga bitono mwagamba alimba tasobola kudda simanya fakinga mu biba fera sente babadde begase ne Jenny babbe sente. Generation tali mu level ba sente. Kubanga yeye sente. Mutunule bwalabika endabika baganda bagamba siri ayolesa mubiri nade nga muzayise nkubuge ngamba ku bantu abadde boogera ku Alex mukulu yafudde avudde bonaku afudde ne mga mutunulira abaana be bwe bamwetoolodde even ba ex be abali nnyonyi badde bamujjanjabe enfaanana enjogera body languages si banaku abo abantu ye waliwo munaku asobola ku affordinga mengo waliwo mwava asula mengo njogera ku balandlord si bapangisa ayina bapangisaayo mengo si wabanaku eringa makindi okumuaffordinga ng'omusula musa bali expensive era abasinga bamudduka mu banaku makindi tulya emisana n'ekiro tulyanga busaanyi olina okubeera ng'ospendinga nnyo okusobola okuaffordinga makindi kubanga esibukayo masanyu agaspendi teri kimasanyu gataspendinga sente so makindi ekigifuula nti yanjawulo eri very very expensive tewali munaku asobola ku affordinga makindi era walaba abeerayo omanya nti oyo mugagga kate oyongerako kano nti simupangisa ekyo nakyo kisukkulumu anyway kyenjagala obbalaga kyekiki bannayuganda mulekerenga okupretendinga namwe bufeke bloggers buno obunaku obawa $10,000 $30,000 $20,000 mbojjo yasaamirire temusenyeza mannyo kakoba abajjudde ku mannyo mutuuya namwenna mutuuya n'enkwawa mutunulanga ebinyinyi mube nagwe muyombera ng'ategeera muyombera omuntu alina emimwa giringa amataala galawuumu emimwa gitambudde gigudde no giringa amataala ga siyenta oba bwe yabeka gisiba solotepu oyo asobola n'okumalako abantu esi bonna bamwetoolodde mimwa ki egyo lumu nali girinnyamu ne gimuteega n'agwa ekazi lirina amamwa omukazi alina amamwa bannange okutambula kulaba wali ekintu kyolaba ku muntu n'ogaba bannange wadde ndi mubi naye ndi yaddeyaddeko onoonya ekirungi ku muntu ne kikubula yalina envuuza ku nnyindo yalina emimwa giringa amataala ga siyenta minene mizibu miwanvu giti bw'ayogera ne gyebega lulinga olubobbo lw'abalongo
oyinga emmere y'omulumbe n'ogaba nnange mumanyi kino ntamwe sifumba emmere mulumbe lumwali girinnyamu alisatukana si yagabattukana giri musererako n'agirinnyamu n'ategeera lwali janga tagisibye sorote bannayuganda njagala okubabuuza bw'oyogera friend ti who's your friend emikwano era emikwano natunuidore yarema obwamalaaya ali yaswalaswala omwanda awe wano yagenda gamba mukazi wa bugingo yazaala abalongo kiri eri kyambala ebiviiri ebyakunjubuka ebikadde ekino kye kigamba nsi eno wekiweereza omukazi voice note kimwegayiramu miitinga oyo omukazi asaba abeera mu inbox ya buli muntu kyekyantabwa n'ameri yanambala ye amundetera eno ku social media nvuma bwate njagala ku miitinga fulufiga nze miitinga wamalaaya nze ndabera egego ye yayitako bw'oba obusolo bwakusala denireka abalala mukazi ne gusozasoza ng'abaana bago buli kaseera era mufuna bwe buddamu bubebeka ko omusajja kigwasobola okuteekamu eyo toke ya buli kaseera ya nonsense oli ku generation omuweereza message ez'okumukumu nga bw'oyagala omumiitinga bw'oyagala okwogera ne bw'oyagala omulaba ate oli eno kati omuvuma kubanga bakuwadde 10 oliko badde okukolera ebitole by'emmere oliko badde okukolera bigopa mu mulundi ogumu weezuule genda otunda obutiiti waliwo emirimu ejanguyirwako tunda ensimbi eŋŋanda ndaba osobola obufere kola essabo ndaba olifaanana wenofaanana ebigali owamalaaya bwakusala wamalira mu kkomera gwate oli convict singa ne muggwanga toyogera in fact oli supposed kwogera you were convict mulimu abantu abatalina lukusa wano okwogera you are a convict yagenda eruza ne baconvictinga toyina moral authority yogera ku jeni ekyokutegera si kyaffe nabba tojja kweka kwotegeere omweza voice note tuzite tute ku voice note nga omunoonya omusabiriza era abadde omunoonya mbw akusasule mbw omuyombereku oteetaga oli teyeetaaga backup jeni yenyini masanyalaze buli amwekondako ayaka ne bupeji obwaga bwomwogerako oyaka ya queen of trending that trending center ya queen of trending mubupeji bamwe bukulira ku bantu otamanyira muntu kuwayiza Suzanne Makulaba yazadde abalongo tobairayo ekyokulya ku kifuno kijja muntu olutalo olulamba njagala muddeyo kuntandikwa ani yamanyira ani fake friend who's a fake friend to who ani aseko kuta chat era ani yamanyira ani ali supposed okumanyira ani omuntu okyewola otumya n'obuleega n'empale z'omunda okyayambala emivumbo ogamba jeni ngulirayo kano okyali ku leve ate gw'ogamba gw'omanyira. Maama Fiina wuuno avuddeyo n'alyoka ayogera ku bivulu ebiriyo olunaku olwaleero wakati wa Irene Namatovu kw'ossa munnange ne Vinka. Avuddeyo n'alyoka agamba buli muntu agende gy'ayagala kubanga buli omu alina music gw'anyumirwa. Ate era Maama Fiina mugambe muzibu eri abo abavaayo ku mutimbagano ne babeera ng'ate basabiriza. Buli muntu agende gy'ayagala. Buli muntu agende gy'ayagala, agende wa Irene Namatovu, agende maama w'abaana, maama wa Pius, agende wa Vinka, agende so ffenna tunyumirwe. Ebintu byonna tutubissaamu maanyi. Obulamu bw'ensi eno abantu abatulemesa batuteekamu amaanyi mangi naye nga tebalisaanye tuteekamu maanyi mangi kuba buli kintu kisoboka. Nze era nga bwe nkugambye era ngambye Akika agenda kikumamu omuliro nti tulina okutuuka ekiseera okumanya nti line-up y'abagagga yeeno, line-up y'abaavu abaddako yeeno, line-up y'abaavu ddala yeeno. Ojja kwekaka okukkirize kuba tojja kuyingira mu bagagga nga tusobola. Nze gambe Akika asobola okunkuba era nga neetaaga miliyoni 10 gw'ogenda zijjawa wadde 2. Asooka okuba n'angamba genda ku site ofune adiwe yempa ebyokuzimbisibwa byonna nzimbe.
Mama Fina gendo nonyeze ettaka njagala eka 10 nga njala kutako faamu nze ngende ku ttaka ndifune gwogenda dijjawa n'eryakatasa tuliina tukkiriza obulamu bw'ensi eno nti ebyagaana ebyakkiriza byakola ki ate eba byagaana kkiriza weeyambisa oyo ebyakkiriza osobola okutuuka ku lutindo olukutuusa ku kyoyagala naye Uganda mwe muli omwavu omulogo Uganda mwe muli omwavu omutima omubi Uganda mwe muli alima eka y'akasoli ng'ayagala kuloga muntu Uganda mwe muli omuntu asaba looni ya bbulaaka ng'ayagala kuloga muntu ali ebweru aliwa Uganda mwe muli efitina ez'amaanyi kati nze olwaliro nsabye akeeki seeta azimpadde bambi akeeki fenkyo nze ngenda kuvaalo ngende mu Luwaasi nze Luwaasi mwengula engoye zange negwira akateteyi kange negwira akagatto kange ne bagiriba emyaka 3 nja kumanya nti sente zino za keeki ngende ku Serena ali ntuule ntume ebyokulya gwali olinyeeko wadde oluguudo olukutwa ku Serena olwoyogedde kino mami mubuuzi olinayo mukwano gwo asobola okuwa wadde emitwalo 5 akale asobola mufuna naye gwe mugambe wali otuuseeko Kampala Road n'oyambuka n'ogenda kugula n'empiriyo nedda mama naye manyi lwaki bwe buteerekeza n'oga nti omuntu ono asinga bwe buteerekeza n'oga nti wano sijja kulippirawo bwe buteerekeza n'oga nti munnange eyo standard ndala kati standard eyo n'ogitwala nga ogibeera distance mpola mpola ne bw'oba osaba weerekeramu respect n'oga waikampe abagagga wano respect n'ogenda nga onafuya ebigambo Fred Lumbuye ali mu kutya mbu ssaawa yonna munnange yandittibwa mbu abasajja bakyamulemeddeko baani Jeno Muhoozi nti Museveni oba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu bonna bamulemeddeko era ssaawa yonna mbu yandittibwa katubeere nga nabyo tubikuwa Muhoozi ne Salim Saleh bino bigo bagenda bibasale mugenda bifuna 1 mukoze kyonna kye ekisoboka okwagala okunemesa buli kyenkola the extent n'okwogera temwagala njogere naye ye security yange esooka kati musindise muna abantu bayitirivu okwagala okunzita abamu ne basobola okuexpose ne batambula ne badduka mulimu n'abalimu wabone muna Uganda abakontrolinga abapangisa ennyumba abatambula mu komenti abana Uganda babuuza Lumbuye mumanyi bichi basanga omuntu wa video za Lumbuye anettaka bamubuuza Lumbuye mulama omanyi tusola musanga wa asula ludda wa tukuwe sente bichi bonna bamanyi we bali na buli kimu ndabani abapangisa ennyumba na bichi kimu kati ngojjeka nyandi soferi gayo oyo gwalese omuzungu omungereza okulumiza etandikano kiza Besigye gayo oyo yaliko ne musangwa Dr. Kinjo mukadde byonna tugenda bingira biragana abantu by the same time omuntu eya connecting ku gayo oyo musajja mu Somali amanyolo Israeli amanyolo zungu ndoza amanyino Ludachi mvubuko oyo mukozesa era ndoza ne recently over last week yali mu Uganda mwabaddeko mu meeting eyo nemugitula ne mutula ne muwadiro kadiri ya kwagala kunzijawo ngagenda ko sabo n'abantu basobola okukozesa okunzijawo era dibere mu milioni 6 eza $. Ndoza mwasobola okusoka omusale ngake mitwala na mujimuwe asobola kukola communication neba n'abantu bamusubira nti basobola okukola kyo kunzijawo which is okay kati nja kusoka okumanya diri wagenda okulinya bane bagenda okukolagana nabo era kigenda kubeera wodde mu kikwamu kyetaga urgently mission ya mwerindi mwagala mutte Lumbuye babloga bonna oba n'abaana boogera ku nkyukakyuka batye nti olaba Lumbuye ali ewala ate ffe abali Uganda n'abali Middle East oba n'abaana abali mu nsi tebasobola tutta kati Museveni njala kugamba eyo mission yo ya milioni 6 eza $. gye watte bolizo n'ogiteeka ku mmeeza ne mugiwa akasajja akasomaali akamanyi olu Israeli akamanyi Olungereza n'Oludachi era nga kekakuleetera omusajja alumiriza Besigye mission agitegedde era mission eno ekontrolingwa gwe kenyini Museveni ekontrolingwa Edith Nakalema Didi Gaji manyeko bulungi nnyo
byonna mbikola naye mbimanyi bitege nja kufuna full details about that mission. So I'm here to inform the public and to all Ugandans wherever they are that Museveni is trying his level best to assassinate me where I am right now. Several times he had contracted many people to assassinate me where I am right now. But I'm not scared. Today it's me, tomorrow is someone else. It might end up being you. Because me, I trust God. He's good at that. So, I need to inform the world that in case I lose my life from here, the person behind my assassination will be Museveni, his son and his brother, Salim Saleh. But I need to inform the world that I'm not scared of Museveni's plans. Because all along, he had been eliminating his opponents via poison, assassinations, and other sorts of methods of eliminating his opponents. So, I have the information, and I've already shared the information to the concerned bodies about the last mission, which assigned a Somalian national, whoever moved across the globe. I think he's a citizen of Netherlands, but he's a Somali by national, or originally from Somalia. He knows how to speak the language of the Israelites and even the Dutch language. So I have the information, and I'm here to inform the world whatever you are planning, I'm ahead of you. I'm not scared of any threat you propose against me. I'm not afraid. Because I've left with nothing in my life. You've tried your best to intimidate me in any possible way, but I'm not scared of anything which is coming towards me. It's good that I've already informed the concerning people about it. So your last mission, I've already exposed it to the public. Let the public know that in case of anything, let the public know. So njagadde abantu bategeere omwami oyo akasajja kakozesa kagenda okozesa ku luno akasomali era ke kamuleetera omusajja alumiza Besigye omuzungu abakoze deal ya $6,000,000 za dola kagenda kuba contacting abantu baako bali mu different parts of the world okukola emirimu egyo mu banoonya banzite negenze city ya kufa emyaka muzeyi wange gyafiramu nagisukka dda ndi magoba ate ekyo tekintiisa ekiba kize kyonna njagenda nakyo naye nyongera okujjukiza njagala ensi emanye ate nze sitidde kubanga siriti ate sikutya byonna bikole naye ojja kukomekerezanga enkwe za Katonda yasinga ozikola ajja kutuusa ojja kitegeera guyinza okuza nti oli seefu woli naye nga ate gwe atali seefu. So abansabira munsabire na buli kimu kati katugende mu maaso. Njagadde nseetegere ekyo. Wetitambudde wadde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusabire ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.